Mukwano gwange nkwagala nnyo weebale kuba nti weekuumira ku Bukedde TV buli lw'olaba buuza omusawo nze kinzizaamu amaanyi ne ngamba nti abantu bange ddala baagala okuyiga n'okubeera abalamu. Justine Nakagwa ge mannya mbeerawo ku lwa Bukedde TV. Puroguramu eno eyabuuza omusawo ebeera ku Mande zibeera essaawa 8 ate n'olwokubiri zibeera essaawa 8 mpozi ku Mande tutera obbagamba nti abasawo tubasanga gye bakolera ne twogera nabo ate olwokubiri bibeera bibuuzo live mu studio. Ebintu bino tuleeta mubuuza omusawo mwe mubituwa mukola mutya bwe tugamba nti kwata essimu wandiikamu ekigambo omusawo buuza ekibuuzo kiweze ku 8338 n'okola ekyo olwobeera otuwadde ekyokukola kitegeeza tukola ekyo ky'oyagala. Leero tuli luddawa ku Acacia Mall ku rooftop waggulu ewasemberayo ddala ojjukira omusawo Dr. Sempereza gwe twaleeta Mariiki musawo mukugu mu Nsuso be bamu ku batono ennyo be tulina mu Uganda. Ebibuuzo byali bingi ate era programs okuva olwo muze mbuuza ebibuuzo bingi mu zino nno mwennonze ebibuuzo bye mubuuza mwennonze ebibuuzo by'olususu ne ngamba nti kati ate abantu baffe kabeere nga babaddamu ebyo. Dr. Sempereza nsanyuse. Onyanjudde bulungi nnyo nenso okubaddamu wadde batategedde amanya gange bamta Dr. Malik Sempereza ndi musawo wa lususu mu luzungu tuyita dermatologist. Nakuuka mu lususu okuva e UK nina soka kusomera degree esooka ne Makerere nengende Bulaya nensoma olususu. Nina eddwaliro baliyita Unity Skin Clinic liri ku Acacia Mall kwe tukolera kwe tujjanjabira abalwadde. Tulina ebibuuzo bingi simanyi naye ogenda fuba okulaba ng'oddamu at least abaana byabwe binaabira biddiddwamu babeere nga bayambibwa. Katusooke n'ono omwana wange akantu kamukuba mu bitundu by'ekyama ne weeruka omuzadde ono abuuza nti omwana asobola okuwona. Omwana asobola okuwona obulwadde bw'ayogerako bulwadde bwe tuyita vitiligo naye mu Luganda bagamba nti abalongo bamwokya. Bwalina mu mwana omuto okumutandika kitegeeza obulwadde bugenda kuba nga buwanvuwa naye busobola okujjanjabibwa. Tulina ekyumaano kye twaleeta ekiyambira ddala okulaba nti buddawo. Tulina ne creams etukuwa amalagala goba kosobola okuteekako ku mwana kala neekomawo bulungi. Tabuzibwabuzibwa abantu mugamba ebintu bingi naye nga obujjanjabi bwe buli. Mbadde nsaba ogaziyeku oyogere ku bulwadde obwo vitiligo oba kye bayita nti oba abalongo bamwokya ffe bwe tukiyita. Kyerekera mu bubonero ki maybe kiki ekikireeta wadde maaso eyo tujja kiraga na wano omuntu afune ekifaananyi oba oliawo waliwo abatamanyi nti balina okugenda mu malwaliro. Obadde bagamba nti abalongo bamwokya olususu lulina obutafaali obukola kala obutuwa kala nti black brown. Kati oluusi omubiri gwinamu abasirikale abakuuma omubiri okulaba nti bwe balamu ekintu kyonna ekitali kyamu nga bakijjamu. Kati oluusi abasirikale abo bagenda ku lususu olwo mu butafaali obukola kala ne balowooza nti ki sibaamu ne babwatta kwamaguba mubiri gwo gwennyininyini ne bukola ki ne gulumba obutafaali obukola kala. Kati kwe kiva ekyo nti omuntu aluzinga kala negenda kati wadde bugenda busaasaana omuntu omusanga nga amaaso face yonna eweddewo amatu yenna nga afuse nga muzungu alamu nga afuka ddala nga muzungu nga talina kala n'emu. Obulwadde ekyo ekintu ekibuleeta naye nga busobola okujjanjabibwa. Tusooka ne tukana tulaba ki ekireese obulwadde obwo kwaki omubiri gwekyanze gwennyininyini then ne tukujjanjaba okusinziira ku kintu ekiba kireese obwo obulwadde. Ndowooza kitegedde omuzadde w'omwana. I developed many pimples in my face but when I sweat they itch me seriously. What could be the cause? What should I do? Kimazeewo ennaku afunye embalabe nnyingi nnyo ne buli lwatuuyana nga zimusiiwa nnyo abuuza nti kiki kyaba akola. Embalabe okuba nti zimusiiwa bwandibanga bulwadde bulala kubanga embalabe tezitera kusiiwa emirundi egisinga tezisiiwa. So ekisinga obulungi tagane omusawo olususu n'amulaba n'akebera n'alaba kiki ddala ekikireese. Kyalina okukola tolina kuteekako kintu kyonna kirimu oil ku face yo. Talina kuteekamu kintu nga baby oil vaseline kwa abantu bayinza okugaatikako baby oil oteekako bio oil. Ekintu nga tusoma nti kirimu oil kirimu ku masava oba butto kabe bizigo ebya bulijjo
toyina bitika ku lususu ekyo ekisooka. Ekyokubiri akasana okulaba nti akasana tekamwokya nnyo akaziyiza n'akozesa ebintu ebiri oil free byekijja omuyamba ennyo okulaba nti olususu lutereera then afuna obujjanjabi amalagala gye gali mangi agasobola okukitereeza. Agende mu ddwaliro. Agende mu ddwaliro ajja tumulabe. Ono agamba nti nawumula amatu ne gazimba baakannongoosa emirundi 6 naye nga bidda era kati binene nnyo. Oyo ng'alabye olwadde tubita keloid era wangambe kyenyamiza nnyo kyanaku nnyo nti yagenda ne bamulongoosa simanyi wa gye yalaga naye ekintu ekiyitibwa keloid tokkirizibwa tetukikwata nako tokisala kubanga bw'okisala ekinene kikomawo buli w'okisala n'ojjawo ekirala kikomawo era tukuwa obujjanjabi kyetubulaba amalaga getu kikubamu yenzijanjaba yokka esobola okukola amalagala getuteekamu ne tufumitamu paka bwekikola ki bwekikendera kyokka. So tulina empiso zetukubamu ne tukuba empiso omulundi gumu buli mwezi okumala emyezi nga 6 oba 8 ne bigenda nga bikola ki nga bitoniwa bwe bibe nga binene nnyo. Era kyetukola bwe tumala okijjamu nti bakirongoosa era balina okukuba immediate bwemala okirongoosa nga nkirawo kuba lyeddagala era likiyamba kireme kuddamu kukola ki kukula. Naye ng'ekisinga kusooka kumulaba nyolaba either tutandikirawo ku mpiso zetukubamu oba kukirongoosa nga kinene nnyo then n'empiso ne zitandikirawo obutakiwa chance kuddamu kukola ki kukula. Naye nga okusalibwa yali nsobi y'amaanyi nnyo. Keloid tezikwata ku matu gokka. Waliwo na bano oba n'atakula olususu n'afuna ekintu ekinene bwe kityo abo nabo mbakola mu nkola y'emu bwetyo oba bo kibeera kirala bujjanjabi bulala. Era enkola y'emu era tubajjanjaba kubanga abasinga babifuna wano ku kifuba mu makkati g'amabeere abalala ne bakifuna ku face afuna embalabe na olugisuna neefukamu enkovu ey'amaanyi n'ezimba naye nga bonna era enzijanja y'emu tubagamba tokikwatako tokisala. Okay, abalabi baffe bategeera nnyo ndowooza nakyo bakiwulidde. Nakubwa amabwa ku mubiri olwa siriimu nkozesa ono nayagala kumanya bizigo ki byakozesa olususu okutereera mbw'oba amira eddagala ki. Anyway, amabwa ku lususu ndowooza yafuna black spots olususu terumulabikira bulungi. Omuwa magezi ki ate era n'abantu abalala bali ku ddagala ng'eryo magezi kigobawo ensusu zisigale nga kyekyo. Kati bw'abanga mulwadde wa siriimu amabaga bika bingi nnyo agajja ku bulwadde bwa siriimu. So ekisinga obukulu kulaba bulwadde kika ki eky'obulwadde ekizze nesobola mu obujjanjabi ku bulwadde obwo obuli specific kwa buli bulwadde bulina obujjanjabi obwabwo. Ate omuntu wanga mulwadde wa siriimu amalagala tulina okugakyusa getuwa tetumuwa amalagala nga g'abantu abatalina siriimu kubanga amagala gayinza okugontanya n'amalagala ge gamira zi ARVs then ate ekirala amalagala ge gayinza okuba nga agamu ngagenda kuwongera immunity gagisse kala kyetugamba nti tulina omulaba ne tulaba amalagala gamya ne tukatumuwa eddagala erisobola omukolera. Naye emirundi egisinga abantu batyo kirungi tutera nnyo okwagala obbajjanjaba kungulu ne tutamuwa mpeke zeeme kukontanya bintu bya munda asigale nga eddagala bulungi. So tubawa amalagala nitugabatabulira bulungi ne gasobola okumutereza olususu okusinziira ku kikyalina. Omanyi mu lususu obujjanjabi bwaffe ffe tujjanjaba n'amaaso mmala kulabako nendyoka nzijanjaba. Ndowooza akitegedde ayinza okuba abadde ayagala genda mu famasi kwegulira ddagala n'ekyo tekijja kukola si bweguli Dr. Sempereza. Era yekyetaaga ne bamulaba ne balaba kiki kyalina. What can I do to stop growth of beards and how can I enlighten my skin? Omukyala ebirevu bimera kati ate ayagala kubeera nga ayerukamu omugambo otya gwe ng'omusawo. Kati ebirevu ebyo kumera engeri y'okubijjako nnyingi. Waliwo zi cream z'osobola okukozesa zi hair removal cream z'osobola okukozesa buli nnaku 3 kyekintu ekisinga okuba safe. Ekintu ekirala kisinzira Dr. ng'okyali ku ekyo ezo cream z'ogambye buli nnaku 3 bwe bivaawo bibeera biviiriddewo ddala permanent oba bigira ne bidda.
zinamu ne zikula era cream bazitunda nnyo zibeeramu ne mu supermarket asoozifuna nga buli lunaku 3 lunaku 4 bwagenda mu kinabe bateekako obuteesi dakiika 3 ne zivaako ziba zivuddemu bulungi okusinga okukozesa akagirita okumwa kubanga obuviiri oba bukula nga buvaayo nga buli sharp nnyo ne bufumita olususu kati naye bw'okozesa cream obuviiri buvaayo bulungi nnyo nga buli soft noba ngeri oddamu okukozesa cream n'osigala nga at least bw'oba okikozesa obuviiri ne buvaamu obanga atalinaako ki enviiri zibaddeko kati ebirevu kisinzira ku kala ye waliwo ebyuma ze tuyita laser ezijjamu enviiri permanently naye abantu abaddugavu ebyuma tebitera kukola ku ffe kati ffe tuna enzijanjaba endala gye tuyita electrolysis tulina obuuma bwe tukuteekako ne buyisaamu amasannyalaze mu luviiri gye luva tukikola mpola buli mwezi paka enviiri wezekirira ddala okukula yeyo enzijanjaba eri permanent esobola okukolebwa omukyalo ono asobola okuyambibwa ebirevu ne birekerawo okumera asobola omuntu y'omu ono mbwayagala kweyerusa okweyerusa akibuuzizza gwe musawo akubuuzizza nti kantiddemu kikubuuze agambye nti and how can I enlight my skin ayagala kale kumunyungukamu advice yensobola omuwa esinga obulungi olususu lwalukole nga luli smooth nga lunyirira kyekintu ekisinga obulungi advice yensobola omuwa esinga obulungi yeyagale n'olususu lwe nga bwe luli ekintu ekiyitibwa okweyerusa kati simanyi level kijayagala ayinza okuba agala akyuka afuuke nga muzungu ng'avudde mu buddugavu akyukire ddala bw'aba ng'agala just skin etereeremu kweyerukemu kongo oba ali mweru nadduza kumulungukamu enlighting ekisooka aziza akasana kasinga otuddugaza kwala tuli bafirika kati kyalina okukola alabe nti tagenda nnyo mu kasana asigala munda bw'aba agenda alina okutako sunscreen buli wokikola ekyo obutafaali bukola kala buba tebukyalaba kasana so bulekeraawo okuyiwa kala omungi mu lususu mpola n'okola ki olususu ne lugenda nga lukyukamukko ekintu ekirala products gyeziri zoba osobola okukozesa ennungi eziri safe gyeziri eziri safe omuntu asobola okukozesa naye kyemba musaba nti togenda kunoonya kintu kigenda kwerusa mu weeks 2 wabagamba naye ayinza okuba teyalaba kubanga weeks 2 okweruka mu weeks 2 ebiba bizibu bingi bw'obanga okoze plan twaga skin erunke giwe mu myezi 6 ate ekintu kyonna okumanya bw'obanga natural oli muddugavu olususulo lujja kusigala lukola kala kubanga kya mu butonde bwo buli kyoteekako olina okusigala ng'okikozesa paka kewa caveat akabeerako teri kintu kigambibwa nti ojja kweruka osigala awo paka alina okugenda mu maaso ng'abikozesa kubanga biba biziyiza okukola kala Programu eyabuuza omusawo ekyagenda mu maaso tugamba nti mwe mutufudde kye tuli Justine Nakagwa ge mannya ku lw'abannange. Mikwano gyange muweereza ebibuuzo temugenda kusobola kwefunira ddagala kubanga muyinza okufuna ate ebinaabaleetera obulabe. Omusawo atubuulidde ebintu bingi ate ng'akyaddamu ebibuuzo byammwe bingi. Kati gwoba wakatwegattako weereza ekibuuzo naddala ku lususu. Kwata essimu yowandikamu ekigambo omusawo teekamu ekibuuzo kyo ky'oyagala okiweze ku 8338 omusawo abeere ng'akiddamu. Ate leka tugende tuwummuleko tudde n'ekitundu ekyokubiri leka tudde.